Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira mikwano gyange abali ku channel eno eyitibwa Kyayiti, mulina okubeera abeegendereza. Obubbi bwatabuse naddala mu budde obw'ekiro ne ku makya ng'obudde bukya. Eno nze gye mbeera mu wiiki emu bakubye abantu 5 ne bababba nga babalekedde biwundu. Kale mubeere beegendereza naddala abantu abakeera wamu n'abakomawo ekiro. Ekyamazima bw'omanya nti gy'obeera ogenda kuva ku koolansi okkirire mu ebyo ebikubo ebibeera bikkirira oba ebibeera byambuka. Ebikubo ebyo biva ku koolansi bibi nnyo. Okutambula wekka mu kkubo ku budde obwekumakya ennyo ssaawa 11 kitundu 12 ekyamazima tokeera budde obwo. Bw'omanya nti oli wekka kyetaaga otambule ne munno. N'olwekyo mubeere beegendereza, kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Bw'omanya nti omulimu gwo gwa kukeera beera mwegendereza, obubbi bungi. Bakubira ddala abantu nno ne babaggyako ebintu byabwe ne bababbira ddala. Kwegamba beera nga weekengereza ppiki ezo ezibeera zitambula ku koolansi naddala obudde obw'ekawungeezi ne ku makya ennyo zisikako abantu amasimu. Tokuba ssimu, toteeka ssimu ku kutu ng'otambula nga toliraanye ekkubo. Semberako eno mu bantu ebbali. Okusinga okutambula oli ku kkubo, essimu eri ku kutu, abaana ba booda bazinyakula ne badduka. Ekyo bakikola nnyo naddala abakazi mwe musinga okubeera abagayaavu. Ku nsonga eyo babasikako nnyo amasimu, babasikako nnyo obusawo. Naye ng'obubbi bungi mu bitundu byonna. Ekyo mbabuulira mubeere beegendereza mmwe abatambula. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Bw'omanya nti ewaka oddayo ssaawa 5 ekyamazima beera mwegendereza. Funa booda ekutuusa ewaka, wa booda waba agaanye fuba okulaba afazaali ofune omuntu gw'otambula naye oyingire mu ebyo ebikubo ebiyingira munda ne ku makya. Era bw'otyo kyekyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.